So thank you for tuning in and thank you for watching Share with RKB. So today with me is the Honorable w'abantu. Honorable w'abantu era w'ekibuga wasinga okuŋŋaanira buli kika kya muntu era nga asibye Kampala Central. Kampala Central, yes. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Haji obula. Ofuka haji pozi? Ndi. Oli. Saafuuka bufuusi. Oli. Wagenda emeka emirundi emeka? Off the head, more than 12. Wow. Nenga omuntu okufuka haji alina agenda emirundi emeka? Gumu gwokka gumala. Because we see people abamu nga bagenda ne bekola n'ebifaananyi, abantu bagenda nga beetoolola Kaaba. Waliwo ebyenjawulo by'olina okola okufuka haji? Emikolo gimanyikiddwa. Okay. Ebisigadde biba bibyo. Genda bitya? Olina kgenda okola gye tuyita hijja mu Luganda, but gye bayita haji. Haji. Ekikufuula haji? Yes, oba mugenyi wa Katonda haji. Enjawulo eri haji ne hajja. Ne hajjat. Goyise hajjat. Haji ne hajjat. Damu ne hajja. Ne hajja. Yes. Okay. So tulaba tugamba umra. Bwe muba ewamu mubeera bahujjaji. Wangi. Plural. Okay. Hujjaji. Abangi. Okay. Abaami oba fedha? Abaami n'abakyala. Okay. Tula umra ne hijja. Njawulo ki? Umra is lesser visit, etaliyo mwezi guli ogwa Dhul Hajj. Okay. Omwezi ogw'abahaji gye bagenderamu okulamaga. Gwe tugenderamu mu Idi Adha. Okay. Naye umra osobola ogikola buli lunaku. Umra ogenda bugenzi ne weetoolola Kaaba emirundi 7 n'okola ne Safa ne Marwa n'okendeeza ku nviiri bw'oba omwami oyagadde kiri optional. Oba omukyala. That's it. Umra eba ewedde. It's shorter. Kuwummulamu. Si kuwummula nako kutendereza. Okay. But Hajj mpanvuko. Okay. Oba hijja mpanvuko. Hijja yo yabbanga ki? Mpanvu erimu emikolo mingi. For real? Genda kola umra nga mwakatuuka vaayo mugende Mina muveeyo mugende mu Arafa mukomewo musule Muzdalifa ate mukuba amayinja ate muveeyo. That's it. It's a longer process. Era omuntu tava eri nayeeyita bweyisi haji otya bwe bakuzaalirayo tofuuka si butuuze. Haji Kayima okitegedde ndowooza okuzaalirayo tekikufuula haji. Olina kukola emisoso giri gyonna n'ogiyitamu kuba abasinga balina okufiirayo. Kyovola okufa is okay. Buli wamu osobola okufiirayo. Kitegeeza entuuko yo yali yakufiira awo. It's fine. Osobola okufiira eyo osobola okufiirayo naye toyinza gaabamu bamanyi n'okufiira. It's not that someone chooses to die. Fanti abatali basiraamu tukitegeera nti okwenyiga kutambula. There is no stampede. There is no stampede. Okay. But omuntu osobola okulwalira wonna w'olwalidde Mungu n'akujja mu bulamu bwensi. Naye nga ebyobufuzi byo wabitandika katandike naye emabega ddala. Dda mu ssomero as a school leader. Wadde mu byabufuzi? Nali mukulembeze. Yes, nali house prefect wa Luwangula Ekibuli. Naye era nali nkulembera ne bannange. By the way, we started with news reading. Ffe twateekawo okusoma amawulire. Ku assembly, at least muli ennalimu Ekibuli. Nali nze n'ekityamu Esisad ne tuteekawo okusoma amawulire. And you know that started our career for journalism, but also leadership. Then nali house prefect wa house yange Luwangula House, Ekibuli Senior Secondary School. Nali head prefect. Kawempe Muslim. Wava Ekibuli nde Kawempe? Muslim. Okay. Then ngende Makerere University. Yeah, that's it. Nenkola law, LDC. Then nenkola journalism. Wali ewa Lujja ffenna we twalinga. Okay. IBMS. Then nenzija wano ku University of Kent, Canterbury. Okay. Yeah. UK? Yeah. Nga toli wakusaaga. Lukitya. Kiri nno mu Aleka naawe. Byakolebwa dda. Tugenda tukola abantu bye baakola. Bye bayiseemu. Omwana bw'omuntu akusomera bw'atalabanga omwana yalinga quiet mu buto bwo mukulawo kona wonna laba like a quiet boy. No, I was active. Very. I wasn't quiet. I was active. But ewaka amongst the siblings ate nali quiet but active.
mainly mu sports kuba twabeeranga ku World Kampala, what would you expect? Fujjo. Si fujjo, but active, like you would go for sports, mugenda ku World Kampala Secondary School, you would play football, mukuba sama eyo mu kisenyi, mukasunku eyo mu kisenyi, but mugenda okulaba firimu ewankanji wali Abakkiriza okulaba firimu ku Riverside. Ewankanji walingawo ekibanda tokijjukira? Yes, Riverside Theatre. Yeah, it was not bad. Nga lumu muva ku ssomero, muva ku Buganda Road Primary School, muyitamu awo ne mulaba after school nkanji nga tagaana baana bato. I don't know, nkanji yonna gy'oli tunoonyeeko tukusasule ssente zo watukkiririzanga okulaba firimu bwereere. Kati olwo baakato bali awo. Katalo bwama. Nnyo. Martin Road. Mwe bayanga mulagawa. Naye nga kato ali very generous ng'agaba. Yanga sookojja. Ono wa Haji Nsereko ng'akutemera. Ga kato yatwagala nnyo ne tukula nga tumwagala kati munoonya kato aliwa. Ye ali mulenzi mukuluko. Kato yali mukuluko but good. Edda omuntu okusinga emyaka 7 yalinga akusinga. Yes. Yali akusinga, yali baabawo, but ate baatwagalanga nnyo. Remember kitegeeza wabeereranga 10 ng'ono ali 17 era nga abaateegera bulungi. Oba bwakusinga emyaka 8 ku 10 abaakulesa abakulu ddala. Ese bafunako ne chance aba kwa waswa we ne maama we Naalongo. Nnyo waswa ng'asamba omupiira awo ku I mean ku Kyaggwe Road ng'obalaba. Nnyo. Naalongo nga tumumanyi ow'amanda. Bambi. But very kind. So Naalongo mwali yange emmere we, did you become friends? Not per se naye ng'ali kind. Nga maama waffe era abaamumanyi. Those relations, manyi families edda nga beemanyi. Yeah, I know. Taata w'Abakato was a very landman. Salongo. Aba n'amawulire mu ngalo ssaawa yonna. He was ng'akuba ekikalu. Omanyi bali Abakatuliki basaaba Kristo ye taata wa Kato. So abo baabeerawo. There are very many families. Babanzo boys ku Martin. Kati sibuwulira nga sikwogeddeko tekitegeeza nti mwenna sibajjukira. Ne Martin Road eyo. Awo wakulira. Bakukuli we baabeererangawo basalimu uhuru. Kukuli oba ali eno kati. Walingawo bali abasajja. Baganda baffe bali abeewa Bakuli. Ba 7 brothers nga bayina embuto. Nga babayita ba 7 butos, 7 stomach. Ng'abaana baabwe bampisa bazannya volleyball. Abdul, Rafibu oba gy'oli, Talati, buli omu. Naye mwenna baakamaalo. Baana balungi abasinga bali kuno ku London. Ffenna nga tuli interrelatinga si byakwegomba kubanga buli omu yali yeemalirira as children of civil servants. Mu bibwe twebaza bakadde baffe is that bo baasacrificinga ffe tubeere. I know, right? Kwegana mu binnuma nti tebaliiwo tubawe nnyo. Naye at least babaddeko for some time. Tetubawadde nnyo. Tetubawadde nnyo. I still feel indebted. Nti twandibawadde nnyo. Omuntu kati ozaala abaana 4, 5, 6, 7, 8 n'owulira oli ng'akaaba. N'okuba enduulu. Naye twalinga 2 ate nga ne buli mugenyi ajja era bamwaniriza. Obulamu bwali butyo bulungi nnyo. Okulwanira engoye. Teri kye twalwanira. Sharing everything. Kubanga baakuyigirizanga nti buli kimu kibamala. Era ne tukula n'omutima ogugamba buli kimu kitumala. N'okula nga wali opposite waliwo battiimu. Ffe ennyumba zonna ze twakuliramu ku Madras Gardens, Bombay Gardens, ba Medise Buliba gye baali, Derry Gardens, ffenna twemanyi. Ffenna twemanyi tewaliwo atamanyi munno. Osanga obulamu bubanyumira mu holiday. Nnyo holiday or not holiday ekikomera kyo kyamamu mwolya. I know. Ati Gomanda akimanyi. Omumanyi yali muyuna. Kati oyo ng'alina mukulu waabwe Emmanuel. Nga balina ne sister waabwe omuto Peace. Waliwo n'omukulu nga maama waabwe Estera Adupa. Nsobola okubalira buli nnyumba eyali agibeeramu. Namba emu yabeerangamu omwami omugenzi Kamugisha. Yali Weerukunjiri. Plot number 2 yabeerangamu omwami bamuyita Bugunya. Right now mwami Bugunya. Abaana b'omwakola mu Bank of Uganda. Claire gyali, Marion gyali, bwe baba bawulira program eno bagiwulira. Junior Bugunya mwali,
He's an accountant, I think, like his late dad was. Namba 3 bw'avangako nga ye erimu Baatigo Mmande, maama waabwe baamuyitanga Adupa. Yakoleranga mu Ministry ya Finance. Yasooka n'abeera mu Office of the President ku mulembe gw'Obote. Namba 4 ye yalimu Mr. Lwasa, akyaliyo e Masaka, taata w'abati. So oyo Lwasa wammwe njogera ku Lwasa omuyigirize. Mr. Lwasa gy'ali eyo e Masaka Ebirambi, e Bukomansimbi. These are retired men. Taani w'omukulu Lwebuga, Bamulya, Bannamata, Baiva n'abalala nsobola obboogerako bonna ba Erika. Namba 5 nga mulimu mukyala Lubega, then n'avaamu ne waddabo Gabira ali Adamu. Namba 6 waalingawo omwami nga bamuyita Kiggundu. Namba 7 namba 6 waalingawo omwami nga w'engulu nga bamuyita Mr. Zino flat? Ezo ennyumba nga bwe zeetoolodde nkusomera Madras Gardens, buli omu nnyumba. Nze banzalira ate ku Musajja Alumbwa flats Mengo. Awo we twali tubeera ku Musajja Alumbwa. Banzalira awo ku Supreme Council ku ddwaliro lya Supreme. Naye kati ngezaako kuwa bwe tuvaawo mu buto ate ne tudda wano ng'ewaali Lumas Inn oba Lusamo oba kati ate awo we twali tubeera. Ate ne tuvaawo kubanga ennyumba ezo zaakabibwanga abakozi ba gavumenti ne batuuza eno ku Plot 17 Madras Gardens. Naye ennyumba zonna ezaalimu zaali 19 houses. Nsobola okuga namba 7 yalimu Nasuru, namba 8 mwalimu omwami yalimu Nyoloba nga muyita Bayingana, namba 10 yalimu mwami Waswa, 11 yalimu omwami ono bamuyita Walugembe. Namba 12 yalimu Mr. Stephen Mwebesa, yali mu local government. Namba 13 yalimu omugenzi walimu yita mwami Nkata, yali DEO w'Empigi. Namba 14 yalimu mwami Kaboggoza yakafa. Namba 15 yalimu mwami Sentongo. 16 yalimu mukyala Bora Dora, fenga fe tuli mu 17. Eyo 16 yalimu ko mukyala Dora, yalimu ko n'omwami yaliko MP w'Ebukanga baali bamuyita mwami Matovu. Namba 18 yalingamu omusajja naye ndowooza kati yafa, baali bamuyita taata w'aba Doris, kati ne muddamu Philip Awulugaye Muteeso, naye yalimu taata w'aba Doris, saagala kumwerabira naye nga naye ba Doris Banita naye linnya bwenna 19 mwami wa Lusimbi. Basi twakolanga otyo okubanga okulidde ffenna twali twemanyi abakubiranga kwenjera ng'oyenjera bwera muzanyira oli mu nnyumba yo oyingira bwera oyingira Dulu ate muzanyira eno mabega mu gardens. Socialization bali abawala bazannya okwepena bwe babuuka omuguwa bwe muli mu Dulu no gap nali nkuba Dulu nze n'okuba kano kuba Dulu n'egwa muli naye ng'obuzibu bwe bujjira maama akomewo nga tonnanaaba. Okitegedde oleka oyokeko abazimbi nkugambye tekiriiyo oli yali akubirawo straight era ng'embooka ekaaba sekendi yonna. So kyabayambako kubanga mukula muli wamu. Nkugambye maama waffe yali asobola okukuba ne bw'obanga wafumbirwa akaki nnyo. Tugeze nga gwawo nagampeereza kino n'ogamba nti ajja butya ojja ki ojja butiko nnyo ate ng'atwagala nnyo. Ne taata waffe taata waffe yali takuba nnyo ng'alwawo jjukira ndowooza nze bw'aba yankuba gyalinga emirundi 2. Ate ne gwe yali ankuba bw'ati lumu twali tudduka ng'enkuba etonnye nze ne Sauda Kanso Sauda kakati nga tudduka mu nju ng'enkuba eri etonnye kakati Sauda luula ye n'emenyeka bw'emenyeka n'agenda ng'akaaba nga muzeeyi yeebaseemu n'aga nti Fatuma amenye luula ye waliwo sitaafe Fatuma. Kakati taata waffe n'aga Fatuma yitawo wano. Kakati Fatuma n'agenda n'amugamba obwedda badduka mu nju nga babuuka jjajja. Maama tagaba mukube yekka ate ye baamubuzabuza gwe tewulina buzibu
muzeeyi n'atuyingiza mu ruumu avudde ku luula azze yakuba ati omusipi gumu ogwokubiri nze namuyita buyisi mukwa nengendewe Sauda n'asigalawo nti asiba mmeto baakuboola kati muzeeyi nadde eri nga ŋŋamba maani komawo ne maani yani nze lwaki gwe maani bwe bampita kuba natuulanga chairman nga awo mu bifaananyi byaffe ebyobu kakati nze namuga sikomawo nja kusula wanga mulengera wali mu ddirisa ne muga naga enkuba etonnya tunemugamba nja kusula wabweru nakakale nkomawo mbivuddeko ne nakomawo maama we yakomawo nenkomawo saawe ekitegeeza maama teyali mukambwe nnyo nga taata alla kalwaki ate maama ye yali asinga naye nga taata kati awazeeyo ku Radio Uganda agenze neŋŋamba ekiro bw'anaakomawo nja kuba neebaza so ye ng'obusungu bumugwako mangu naawe yali anga komawo kale mbimaze ne mukwase oba kaŋŋende embule tokola taata yali akola ku Radio Uganda yali presenter nnyo journalist gye wajja akaako okusoma amawulire nkugambye mu yali mulungi nnyo and he was a jolly person nga mutuulaawo ne munyumya ne wana agenze kufa ng'akuyita naga sikuyise kintu kyonna njagala tuulako naawe tunyumye kubanga bw'onnyumiza mba musanyufu aba ayagala nnyo omunyumiza emboozi naga n'otandika kaakati awo n'omuga kati emboozi empeddeko sirina kyaku mwana we mwalinga naye oba gwenga ye yali ayagala nnyo awulirize ng'onyumya when you narrate ng'anyumirwa nnyo naye nga naye osobola omubuuza naye ye nga tanyumya nnyo nga gwe bw'ayagala omunyumize he wants to hear from you what is your view your global view on this what is this ng'akikwagala kati taata osobola mu describing ali taata afaanana atya very kind very kind actually singa twakula naye yekka would be very spoiled children. Why? He was extremely kind. Ayagala kuba asanya mwana we nkugambye ku ssomero opposite maama nga bwe bamuyita ku ssomero tandikira mu kkubo kaaba kubanga omusomesa tasobya mpulira naye ng'ate taata waffe yadifendinga mwana omusomesa ayinza okugamba tombulira mwana wange mulabika mumuwalana maama waffe agamba omusomesa tasobya atandike akula mu kyali mu kkubo kulanga omugasenga bayiseemu baddadi era nga fenna gwe tusabirira muyite tuyitaani ndi amuyite taata wange so dadi wamuyigirako ki yali ayagala nnyo abaana nnyo ate n'abaana ne maama waffe nnyo naye ye ono nga is too kind. He's too kind. He was too kind for life. And yagabanga nnyo. I think n'atasigaliza even anything. But I think uli musiraamu akola ekintu ekyo. Taata Alaaji ye yagabanga nnyo. Abaana okubanga mwali bangi. Mwana mwalinga n'okugaba ate n'agabira n'abalala soogera kuffe. Ng'oggyeko okuba nti ffenna yatusomesa n'atuweerera ate n'aweerera n'abalala ate n'abawa. Nze nsanga eno abantu abagamba Alaaji yatuwa ssente za tiketi gundi yeje naye nange n'atuyamba famire yaffe yagiyamba naye alhamdulillah nsaba Mungu amusaasi amiina amusonyiwe byonna ebyamusobako ng'omuntu atamuwejja tewali kirala ate yali ayagala nnyo eddiini ye so much. I know. Wakola otya okurecoveringa from that morning or grieving period? It happens. You see, once in a while obeera awo n'oga I miss him. I know. Naye n'ogamba kati nkole ki kuba n'abalala ate nabo bagummiddeko kyekimu ne maama buli omuntu eyakufaako abanga eyakafa all the time because buli bw'ojjukira bye yagamba nga tukole tuti but time cannot offer you all those chances. You are so tight. Yes. Ne mu bukulu eno nnyo father mo ng'ajja asayidinga nange gwe bw'osalawo yaga tugende munnange bambi so nga neoba n'obuzibu bwonna osobola kutegeeza ku dadi ye ne bw'otamutegeeza nga ye agwa ku sayidi yo nga bw'egambye paka ne mu ssomero ye omunnyonnyola biyise naye Eva yaba ku sayidi yo si asooka aba ku sayidi yo. Oh Lord. Ebyobufuzi yakukkiriza tyo biyingira nnyo. He was supportive. He came to vote ne mugane bwe wandisigadde wallahi ng'ajja n'alonda
you saw he was my voter and he always voted. Your first time to tell him to oyingira politics omundi gwo gwasookera ddala. He is fine. But But choose your path, that's your career. So kati olumu ntunuulira Mayisaano olumu ng'ali so critical ku bintu ebimu ne nga nezadde. It's your path. It's your... And mommy, you tell a bit about like kuyingira. Oyo yafa mu 2009 naye nga temuge abantu abo naye yes nnyo. Kyala bakigenda. Omulenzi omu ate maama taata tubeera mukulu wange Sula gy'ali, Moses waali, nange wendi, abaana tuli bangi. But nkugamba maama waffe mutabani we yekka. Ate ne buli omu omulenzi oli era nabo bali omu. Wow. So you would know how a mother would feel. So I knew deep down in my mind maama wange era yali anjagala nnyo ne baganda bange bakimanyi nnyo. Omutima gw'olina ogw'obumalirivu sayidi ya mami ya dadi bukkiriza ayi wa mami bamalirivu naye abakasimba batiitiizimu si barooyo amaanyi nga bakobe abakasimba batiitiizimu. I mean they are not si batiitiizi, they are very good business people but shrewdness tebagiina. So the business mind kuva mu bakasimba naye the leadership mind kuva mu bekobe. So I think that's how chromosomes meet. Kati abo byobufuzi n'okubiyingiramu. How was your first time, like the experience okwangu gyeko kono y'obutonti oli mu ssomero university? People welcomed me. Nze saagendako mwene political position ne batanyaniriza. Whether it was in school or out of school, people were so receptive. It happens. Like I tell people everywhere in the world, not everyone agenda kwagala. Because abamu tajja kwagala because probably kyayagala abeere gw'okiri. Omulala tajja kwagala kubanga Katonda takusobozesezza. Olaba ne nnabbi tebaamukkiriza nga yaliko omukono gwa Katonda. So in my opinion, you only have to think. You can't control what someone else thinks, but you can control what you actually think. So mbulamu bw'ensi eno, you cannot convince everyone, but just be true to yourself. Kati nze sifaayo nnyo kutambula awo ne ngamba kale oba oli agenda kulowooza otya. Lowooza ky'oyagala akusangeyo kubanga nze gyendaga mmanyiyo. Kakati nze ndi ku lugendo lwange. Bw'oba ozze n'onnyambako okunsitulirako nkwagadde. Naye ate era ne bw'ogaana sikunyiigira. Tolinga byabufuzi balala. Kati nkunyiigireko ki kubanga ku nsi Katonda atutaddeko ne tusinkanako businka. Katonda agamba the souls ezineeyagala ne mu ggulu aba yazisinkanya ng'antu. So wayinza okubaayo omuntu eyo nga nsinsiriko simwagala. Just like that. Kakati nze ngenda mukolera ki? Atamutonda. Wabula ekyenjawulo nti abeera awo ate aba ayagala okuntunulako n'alwala. Kakati ky'olina option gwe njagala bw'akazi. Owone. Tutambuliraho. Naye bw'onompalanira bwere kuba buli bw'ondabako olwala. Kati jasinjagala. Bikwanguyire. Bala simwagala. Kakati gw'okole ki? Kuba ye tamanyi nti tomwagala. Kati gw'obeera abeereyo ng'alwala. Waliyo omuntu avaawo n'agaka kati abo be baagenze ebweru nga yalwadda yali alowooza kalibbala kale abaana b'omusajja oyo era kalibbala be bali eranda. Kati abo nga bali eyo baalwala omusujja gubaluma kumulumira bwerere. Allah yaba abitegese. Tomuliiko. I know. Yes. But omaze ebbanga ki kati ng'oweereza eggwanga abantu? Mu Parliament? Yes. Parliament since 2011. But you see, because you've been hard, oli ayinza okulowooza you've been there longer. That's why I normally tell people, after my third term, I think, yes, that's fine. Nina okukomaawo n'omulala ajja akoleki aweereze kubanga omwana bw'anaaweza emyaka 2
n'agamba nali mu P1 nga tuwulira kati tuli mu university kati saagala nseetuuka awo waakiri ampulire ng'oweereza mu kifo kiri kati n'empeereza mu kirala. Mwaka kyo gusinze kisanji kisinze okukaluubiriza mu buweereza awo mu bantu byonna bibadde kyekimu. Tewali. People have been good to me. People have been kind. They don't demand a lot from me. All they demand from me is just be our voice. We love you. And from all generations, abakadde, abavubuka, n'abato. So I think God has been kind to me. Amen. And who am I? Abantu bandi ku rejecting from word go. Nene bakkiriza, I led them as chairman of NRM. Bali bantu bakulu. Okay? So buli kimu Katonda kyampadde nkisiima. Amen. Natuuka mu bifo byonna bye wandiyagadde. Bolowooza Katonda okunnyamba n'ensoma n'embeera omu ku baasinga mu ggwanga lino nga nsoma. Ate nampa omukisa n'embeera n'eddoboozi eriwulirwa abantu. Kwega eriyo Katonda bavugudde ku accident ne balemala. N'akuwa obulamu obulungi si ggwe mulwadde si ggwe ki. N'akuwa amaanyi g'okwogera n'owulirwa. Oba yandiga kugjeeko ndowooza mulimu bye tuseebaza Katonda nga tubirabanga ebiri ordinary. Gwe n'okeera buli ku makya n'oga nti Mukama Katonda nkwebaza ti siina mpeke gye mmira kubaawo naye waliwo omulala ng'alina okumira buli mpeke just to survive. Alina nga yafuuka mmere. To ask for another day. Ng'era bw'aba tagimize olunaku lw'enkeera lumubeerera luzibu. Naye gwe Mungu n'akujja from word go. Oba olidde oba eriyo anoonya ekyokulya nga gw'okiyina. Tuyina we tusayininga wonna Mungu otuwa amalusu Mukama. Absolutely nowhere. So in my opinion, God has been too kind to us. So mwebaza Katonda kyampadde ne bw'aba asazeewo okumpa ekitali higher than this ndi mumativu. Emikwano Mungu gyampadde nti osobola okubeera wano oli n'agamba ndi mukwano gwo nkunoonya nkoleddeyo kino nkuwadde kino ng'eriyo abantu mu nsi abanoonya emikwano. Kyekyo lwaki ngamba nnyo abantu. Ordinarily, I don't look out for numbers. I'm not here hunting for numbers. Nti mbeere n'abantu 1,000 oba 2,000. Not at all. Not at all. Njagala okubeera n'abantu abo ne bwe baba batono mu bulamu bw'ensi eno naye nga nsobola okumanya nti yes bwe nkubira ono waali. Kubanga ffenna mu bulamu bw'ensi waliwo olunaku Mungu lwagenda otugezeseza n'obulwadde n'okufa n'okuggwaako kuba osobola okubeera waggulu naye waliwo olunaku lw'enzija okuba ng'ate si nze ali ekyo. It's automatic. Kino wakifuna after Kato passing on? Nedda nkimanyi kuba muzeeyi waffe yakitugezeriza that day. Kyova asiva ku mikwano gyange egy'edda. Ate era omuntu bw'afuuka mukwano gwange nnwanya nnyo munyweze. So abantu bano kyekiri kyekya nti social media olumwejja olina gandi mukwano gwo no. Abo basunzi bali okubatambula butambuzi. Mmanyi abantu mikwano gyange. Nti kati bwe ntunulamu bwe ntinenga nti ani nti kati ddala ono atuuse. Olonda otya emikwano? Anti ebikolwa. Otya? Nkugezesa. Abantu bangi mbagezesa. Nina bwe ntuuka nenga nti ono bwe mukubira nga ninga ataddewo ekizibu. Asobola okugaaka ngende nkwewolere. Ne muteeka ku minzaani ne mmanyi ono taliimu. Nkuteresa n'ekyama nga kya bulimba. Nempulira ani akiddamu kyogera ti yakyogedde ne gundi gwe sikuddamu. Kati olwo mwomanyira mikwano. N'osengejja. Kye kyasinga okwagaza Katolo bwama paka. Yanjagala nnyo. Oyo yanjagala nnyo. Kubanga ekyanjagaza Kato nga talina lunaku lwakeera. Gwe ne bw'oba tewamukubidde ye nga yatuuse dda. Tewankubidde essimu naye nzize. Nze wuwo. Naga siina kirala kyonna kye njagala gwe. N'omugaa Katoozi nagamba ate kati si ssente. Nva wagundi ampadde miliyoni kanzikulage. Najjayo ne njagala kutuula butuuzi w'oli. Ompa amasannyalaze.
Oh dear. ompa hope tunyumyemu kati awo ne mubuuza kati emirembe egyo Katonda emukola mutya Otyo. kati awo n'anyumirwa n'aŋŋamba onjagadde nnyo okusinga abantu be nayamba from my own sweat tebanjagala kutuukako kino Kyonjagadde. ne mugamba I wish I could do more ne muga Katonda njagala okulabako ng'oli too successful. I know. Kubanga nkikwagaliza because I don't know. N'aŋŋamba nange ne muga nti kwega ebya Katonda nange biwanvu nga ayina gy'agenda ne muga okimanyi bulungi nti nze eyo sigenda nkumanyi eggwe bino tosobola bibeeramu naye Kato ye muntu eyali omukkiriza naŋŋa nzikiriza Katonda kyonna kyampadde kyekyange siina bingi nnyo naye ndi mumativu Katonda angezesezza n'obulwadde. Kato ye muntu gwe wasanganga ku kitanda n'aga alhamdulillah. Katonda ne bwanzigyawo kikyatampadde nze nandibadde nafa ku myaka 2. Kituufu. Kati naggamba alkanae if there is anything that we can borrow from someone like Kato it is only bukkiriza. N'omumativu. Singa Katonda asobola okunjazika obukkiriza oyo Kato yali mumativu nnyo nga ganze nagaggawalako n'engwa naggamba kakati olwo omuntu asobola kunkanga ki gambye Kato asinze naye Kato yagambako abazungu nga tugenza okufuna visa awo ku embassy ya Italy n'agamba omuzungu if it is not for this guy teyinanze kyekimanyita ko omuzungu wange namuga nsiina kye there is nothing I want in Italy I'm just accompanying this one. And that's Kato for you. Asokyoga. Omuzungu yaseka nze sirabanga muzungu yasese kuba bano bazungu yababuuza and why are you here? Yamugamba I'm just accompanying this one. Nze siina kirala kye njagala mu nsi yammwe. After all the food I eat is not there. N'abaga you're going to feed me with the fake food. Omuzungu yaseka. N'amugamba I don't think I'll be there for 7 days. Era tutuuka wano we bakooneramu nga tuyingira Italy. N'amugamba why are you here? N'amugamba what is here? Well, you know. Ko muzungu n'amugamba what is here? What is this? I'm here to see your history. Yes. But I'm just accompanying this one. Omuzungu yakwata bukwasi passport ya you go. And people used to think Kato yalinga arrogant. Yali real. Kuba yamubuuza how many days Kato naga I don't know. Wanji. This one will decide. Oba tuddayo nkya oba kati nze sizaamu. I don't know. Naga Haji wabuukinze Mecca. Bambi. Namuga by the way my English is not good. Haji wabuukinze Mecca. Tuliwo ennaku 14 those are many days. Kono omuzungu namuga what naga those are many days. Sina kyenkola wano. Maybe 7. Do you think Kato yali arrogant ng'abantu balinga bayogera? Yali real. Kato yatuuka n'akyawa abantu. So he wasn't arrogant. I think he overhelped people n'abakyawa. N'alaba nga abantu baamukozesa. People used him and they did not return the favor. N'abakyawa. Kuba Kato yasangako omusajja eyajja nga yeefudde ayina akakono bw'ati ku ofiisi yange azze okunsaba. Kati Kato yaliwo. N'amugamba gwe ssebo musiraamu ogamba ki? Tya omanyi Haji badde nzize. N'amugamba ovaawa? Ko omusajja n'agamba nze nnondera matugga. Kato n'amugamba stupid ematugga temwalonda. Mwana ne mumusumbuwa omwana ne mumusumbuwa wano. Kasajja gwe wajja dda wano va wano. Omusajja nali wano n'akuwa emitwalo 3 okomyewo era oyagala kumusumbuwa olw'okuba ojjidde mu kanzu. Ne mugamba Kato omusiraamu bano bennyini he is taking advantage. Kubanga nanga oyo omusajja ayinza okuba nga tasaala. Naye olw'okuba amanyi nti ajja wano lwayambala ki? Ekanzu. Pretending. Naye awo we nalabira obusungu bwa Kato. Nga kwegamba alabira ddala ono akubba. Ne muganda edda Kato katumuweeyo 5. N'agamba muwe 2. Amusaze.
kwata genda ebiri gera todda wano Kato yagamba todda wano mu bukanzu bwo Kato yali muntu akkiririza mu byobuwangwa ye gyalaba omusajja nga is taking advantage. You know what I'm saying? Getting akkiriza nnyo mu byobuwangwa. Yeah. No, yali monarchist. Okay. Nze ndi Republican. Yes. By nature. Ng'era nga goli Republican nnyo. Zo oyagala nnyo kabaka. Ne muga kabaka mwagala era naye akimanyi. N'amwogerako obubi. Si mukyawa naye ampisa bubi kuba we nga mukyawa. Eyinza okuba ndowooza y'oli naye ampisa bubi. Naye ne muganze ndi Republican siri monarchist. Because the moment you associate the monarchy in politics, abantu bajja giyuzaayoza. Yeah. Ojja kuba oja expose nze to accountability w'abayaayi. And they destroy the fabric. Naye obwakabaka bwa I would wish kabaka okumulabako ng'ayina ennyonyi. You know that pride? Yeah. Yeah, because it's the symbol of all of us. Kabaka wange ayina ennyonyi, kabaka wange takoma ku nnyonyi yokka, ali bulungi, royal pageants bali bulungi, abalangira n'abambejja bali bulungi. But do I want to associate with them okukwata ssente ez'onoowalejjalejja amulangire? Nze saagala muntu ajooga kabaka. Saagala kinnuma. Kyova olaba saagala bamu exposing ennyo to that. Nti omuntu asobola okwejjayo mu kasimu n'aga kabaka wabadde twagala kabaka waffe ngaani ng'omuganda kwagamba akamanyiiro ako akayitiridde. And you have the right to information. You have the right to information, but let me tell you, bw'omanya omuntu gwe bayita kabaka mumanyi sitali ordinary. I know. Naye n'olaba oli n'ajjayo n'ebikya gwe nga tunuulira bwenti neŋŋanda ne bavuma abaana be, n'olaba oli ng'avuma omumbejja yasanga lyambogo, n'ovuma omulangira jjonjo. Why? Abaana bono gwe bw'ovuma omwana wange olowooza nsobola okwagala? Tosobola. Mbu weefuula njagala nnyo ate bw'ovuma omwana wange. Ne bavuma Naabagere kuba mukyala wooli oli maama w'abaana w'ono. So mulimu akamanyiiro akayitirira ne kayitawo. Ab'eddembe tulina lingi. Kamanyiiro. Okay. Bamanyiira balengezza. Okubanga kyova olaba oli agamba nti onsireko nonsense. N'onsanga tugeze nti ombuuza nti gwe gundi nkuga stupid. Ani gw'obuuza bw'otyo? Kato yakooloona. No, gwe nali ne taata waffe yali bw'ati. Stupid. Nakulanga bw'akiwulira. Ani gw'obuuza bw'otyo? Ndi mutabani wo. Okubanga Katolo bw'ama baatuka ne bagamba tebagenda mumusabira. Gwe nga kyaliwo kyankolekawo. Tewali ttabu. Kati Mbolo teyaziikibwa. Ffe twamusabira. Bali bwe baba tebaamusabira ffe twamusabira. Gwali weewuliddeko ng'entaana ye yeenyeenya. Basabira buli omu oba basalawo gwe batasabira, it's up to them. Essaala yaabwe si yanjawulo ku yange. Yeah. Amiina. So kati bw'avaawo kati kintu akikwasiganya otya okulaba nga legacy yensigalawo? Of course, to help here where you can help. Yeah. Not everywhere. Where you can help. Anything to support his foundations. Yeah. Ceasefire wanfiiramu ddala mudda wabbali. Anti gwaggwa. Wamulimu. Asa gwaggwa omuzannyo yaguleko aguwandiise ne baguteekateeka ne baguzannya tubeebaza era gwaggwa. Ate yabifuukira utaakome nti buli kaseera tuli ku ekyo. Ku ceasefire. Etteeka lyaffe baalimaze ne balikkiriza. Liriwa. Lino erya cyber whatever wateekawo. Computer misuse weeriri. Era abantu bali mu kwero tobalaba. Luli Kibedi mukwano gwange baamubazaayo emyezi 3. Gwe bw'owalamba omuntu n'omuteekako kalebule ajja kulo. Kyova olaba nti kaakati osobola kuwalampayo nze olw'okuba ndi munnabyabufuzi sirina tayimu yo, but tojja kikola kati Kalibbala. Kati Kalibbala ali immune. Bw'omuwalampa naye abantu bakitegeera abantu bakitegeera genda ku CPS bajja kuwa statistics. Okay. Ekiri wali
nti nange kasaba omuntu anjogerako kyesitategedde nga ngenda ku poliisi kasita abanga konjera yes nga ndagana nenzigyayo proof yange nti byayogedde si bituufu nga babaka bangi era bangi nnyo ng'omuntu akeera enkyafulumya ebifaananyi byo ateekeko nti ono lusikali balamuloga omutemu oba mukwasi w'abaana bato nga naawe omumanyi kale akuba ensawo ye kyetwagala okumyumiramu ye fayini kooti zino zibadde zigera nnyo okukozesa okusiba nze mprefaringa nnyo fayini abe ng'akuba nsawo ye lulazi omusango ng'akwata mu nsawo akawunti ng'enyeenya mpa miliyoni zange 3 atadda olulala amanya akuba nsawo ye bw'abaawo abamutuma nga be bakasasula kalina kuza abantu balina nnyo fake accounts nnyingi ogenda zikola otya ebyo bibiri tekinologi ali simple azuula okuviira ddala ku gadget gy'okozeseza kyetuva tuga computer misuse gadget yo misuse ate tewabirabye wano e Bungereza baabakutte bayitirivu kubanga omuntu akutte essimu aga buli muddugavu w'omusanga mufumita ekiso that's how the world can turn kati abaali baseka be balyebaza natuze ebyobufuzi byaffe kyekikujja mu NRM batugoba 2013 mukoze ekyolo tuwakanya okugyawo eddembe ly'abantu okubeeyimirira tuwakanya okukyusa ssemateeka togikwatako eyo eri leeta 2013 tuwakanya etteeka ly'amafuta lye baali baleese tuwakanya ensonga awo nze gye nasookerako kuba twali tukkaanyiza nti abeera prime minister tabeera secretary general baleeta mukwano gwange mwami Amama Mbabazi nze mpakanya kubamba gamwawukana ku ndagaano then tuwakana omukulu okuddamu okwesimbawo kubanga kyekimu ku byali mu ndagaano ez'okukola ki bagamba nti kaakati mu mutwe wagguddeko katubagobe mu kibiina nga tugaa tetuganye naye temusobola tufulumya paalamenti nga tugenda mu kkooti paka mu Supreme Court nga Supreme Court eramula nti oli ekibiina bwe kimugoba ate tekimufulumya mu paalamenti olwo nno twafunamu obuweerero okufuna liberty ey'omubaka wa paalamenti okubanga asobola okwogera kyayagadde ne bwe kibanga kikontana ne pozishoni y'ekibiina kye naye ekyo tekirina bwe kyakuleka mu maaso ga NRM NRM was my party I'm no longer a member of the NRM. I'm now independent. Nalekayo mikwano gyange mingi. By the way, NRM has good people. Just like other parties. Ate waliyo n'abantu abamu nga si balungi. Nga buli organization bwe baba. But fine, I'm no longer a member of the party. I know. But I have friends within the party. Abantu bakola ekibiina. Kati abantu babeera batya abalungi ate ekibiina ne kiba kibi. Abantu babeera, why not? Kisoboka kitya ekyo? Osoma ddiini ki? Ndi Mukatoliki kati. Mwali muvuddemu omutemu Bakatoliki. Omuntu natta omuntu nga Mukatoliki. Buwulira. Okimanyi nti kyali kibaddewo. So Abakatoliki bonna batemu. Nedda. Anso ogifunye? Nagifunye dda. So mu kibiina muyinza okubaamu omuntu nga babiri basatu bana bataano. Like any grouping of people. But that doesn't mean the party is radically bad and that its ideology is bad. By the way, abantu tayagala. Not that people tebagala the NRM. Mainly people are looking for transition. Nti maybe there can be change. Mwai Museveni naye naawummulako omulala n'akwata. There are those in the NRM that still believe in that position. Golowooza abandivuddewo abamu okukola PLU n'ebirala. Meaning they are also yearning for change. But they don't want change probably from the party norms, etc. But they want change. Mbabazi yandyesimbyewo. That means there are people who want change within the NRM, but probably ebasibiddemu. So that doesn't mean that the NRM is basically bad, no? As a party, it's not bad. But probably people would like to see change on top. Because NRM members of parliament, bazaba mubagwa, babalonda, babachusa, permanent secretaries, bachuka, never minister. But maybe people are saying, now president wandi choose. Kakati yaganze si umula.
Negolowooza nti singa president akeera enkya n'agamba nti NRM ereese gwe nga presidential candidate ng'oganze sironda gwe togironda. Isi kwegamba naye olw'okuba oli aba ayagala annyikize nayo n'agifuula nti who tells you muwangaala nabo mubeewolako abaana baabwe mubeera nabo meaning are they bad? They are not, but maybe the policies of a given leader ngolowooza Chama cha Mapinduzi teriiye Tanzania CCM naye ekyusa ba leaders ne bagamba nti kati ono Magufuli oli Samia Suluhu oli Jakaya Kikwete oli Ali Hassan Mwinyi ono Mukapa bwe bava paka ku Nyerere era buli omu najja ne kyenjezize najja ne kyenjezize amaanyi go gava mugwe munze omulonzi oli muntu mu bantu friends my genuineness nze normally saagala kugamba kiku exciting yeah because I'm not that but I'll tell you nti gundi wano tugenda kutomera kati ate abantu bafe abasinga abamusa abasinga baagala omuntu abalimba n'ababuguumiriza akusiga akazigo nnyo Museveni enkya agenda awo nga batandika awamaanyi era mu wiikisi 2 mujja kuba mulabyeko ng'abuze naagala obalimba naddala abantu b'omu Buganda gwe mulimbe gwe munne omulwadde agenda kuwona mu ddakiika 2 naye ono amugamba owaaye mugende mutereeze ewaka essaawa yonna omuntu abo oyo mubi musezi naye nga bagambye omulwadde ali mu stage 4 eya kansa ono ye ayagala oli amugaya sasula ssente ono muwonya waje nnyo era azijjayo naye wano omuzungu agamba mutwale omulwadde wammweka mu wiiki emu agenda omuddugavu ayagala oli amugaye nti gwomanyi nti eriyo eddwaliro during covid eryateekanga abantu ku oxygen nga bakimanyi bulungi nti ono abuzaayo essaawa naye babongera obbakamula bbiiru kaakati olina okwebuuza lwaki abantu balowooza abaddugavu tusigala emabega abaddugavu bagulorifayinga nnyo abalimba dani omuntu ababuulira amazima bw'obagamba amazima nti this is impossible gwe nga bakukyawa that's why we are taken as slaves ebyo byonna ebyaliwo is because omuntu eyabagambanga nti that's wrong so gwe ensi eno ogiraba otya without Museveni ensi Uganda it will be there it will be there definitely kwa Museveni siye Katonda right it will be there ayina ebirungi byakoze yes absolutely era kyekyo lwaki buli omu addayo n'aga naye ebyo byonna obiraba naye kino kisoboka Uganda kitegeeza ayina ebintu byakoze ebirungi naye ayina ebimulemerera ng'omuntu yenna bw'agenda anafuwa kati waliwo ebimuyinzeeko nga there's that desire for a new drive new blood new energy with ideas and a common think tank and it can do it better yeah so si kugamba nti binyo Museveni no that's an absolute howler Museveni si mubi nnyo nga bw'oyinamu portray era kino yagira bw'ati not at all. So what's your plan way forward after this after okuweereza bw'olimu after okuweereza mu parliament I'll let you know yeah nkya consultinga ku bamu benjagala okubaako byeneebuuzaako and I'll give you an answer yeah so you never know all cards are on the table all right ekibuga Kampala okiraba otya bwakisange ne kakati bwe kituuse security wise and development of course the pattern of development is there nti toyinza we twagira mu 2011 ebizimbe bingi enguudo nnyingi eziddaabiriziddwa but waliwo ezirina okuddibwamu okukolebwa and I believe by next year ezimu eziri poorly maintained zijja kuba better but of course toyinza gamba nti Nankulabye bwe namusanga paka wali ewandege ya bwali nti Kira Road bwe namusanga bwakyali
nti bona ogamba zino zonna enguudo Enyanama Ewawe Kabowa bwe zaali so oba eri ku Kisajja. There are some roads that have been done, there are some that have not been done as of yet, but yes, we are going to get there. We've been slow. There has been some poor funding of the capital city. That is the preserve of the president, but I think we can do better. As a capital city, if we are probably spending ne light rail, ebintu ng'ebyo, nga all roads are paved, good walkways, nga mulimu traffic signal lights, ebitaala ku buli junction, then nga tutaddewo traffic fines reducing aba traffic bano bamukono okubaawo, etc, and more cameras, but also security. But then also abantu bennyini ababeera mu kibuga abakiwangaaliramu. Emisolo gyeyongedde okulinnya, they are reducing in business, abantu baggalawo businesses zaabwe. Yes, there is a global recession, but bulijjo nze nali advocating low taxes so that we build capacity, then abantu bagende mu industrialization slowly and slowly. Beetaaga kusomesebwa. So I think we can do better at the moment. Ekibuga infrastructure naddala mu CBD ekaddiye erimu ebinnya bingi. I know we can do it. Ebintu nga kiteezi bya expose nze bulijjo kye mbagamba mu parliament, fund the city more. When you fund it less, toyinza kusiga bijanjalo n'okungula mmwanyi. So we can do better if we increase the funding of our capital city. And the proper management. So that is a huge topic altogether. Ekibuga okyogerako, it can be good. So kufuna ebimuli, so kufuna ki. Jennifer Musono abitandiseeko. Well, si yeka. N'ono akoze. But you see talina sente ng'olize twangu. The budget. Of course, we were giving Jennifer Musi over 700 billion. For development. Wow. On afuna 32. So there is a difference. There is a huge difference for us development budget. Ate ne loans oliwe yabeererawo zaali processed ale. Kati zino zinamu eyo hiiki tulese etteeka lino eryabano ate be bamu ku bawozi ba ssente. You can understand what happened. Nti mu bye tusaba birina okuleetawo some, glitches, but we can do better. I know. Honorable nga tuwunzika obubaka obuli eri bannakampani ddala abakozi abanoonya ba ssente abanoonya eyawo olwaleero kubanga bw'otunulira ekibuga Kampala kisinze kujjulamu bantu abo. Mbakubiriza kimu nti temuggwaamu maanyi. Ffenna tuyinza obutenkanankana naye buli omu Mungu alina kye yamuteekerateekera. Ffenna omukisa gwaffe Katonda yaguteekaawo waggulu. Jasika nga bala ogugjeyo. Manyi life ejja ne challenges nyingi. Kye mbasabira Katonda abasaasire, buli omu amuggulirewo omukisa gwe, ogwekutte, agumuwe naye abeere successful. Of course, buli city there are challenges. Oba ogenze Johannesburg, ne bakulaga ekibuga kye bayita Alexandria. Eyo yonna mu Soweto, those are slums. Kitegeeza waliwo abantu abaali batalina kuva dda. Naye nga ffenna tulwana okubridginga gap wakati w'abalina n'abatalina. Tuweerere nnyo abaana, temuggwaamu maanyi. Naddala nga muyita masomo ga science ne tekinologiya. Kubanga ensi yonna ejja bba yaayaanira, si mu Uganda wokka. Tusabe nnyo Uganda etuuke ku mutendera ogusobola okwesimira amafuta gaayo. Ate tusabe nnyo abakulembeze tubeere bakiseeri abantu baffe. Tubawe ssente zivuddemu bagaganyulwemu, ng'ebbeeyi abantu kwe beewolera eri wansi. Kuba kati already Munnayuganda ebbeeyi kwe yeewolera eri waggulu. Tasobola kompitinga na mugwira. Ekyokubiri, factor of production endala ettaka nalyo lya bbeeyi. Ekyokusatu, n'omusolo guli waggulu. Kakati ekyo kyaffectinga growth of capital okweyongera. Mu byo singa tufuula access to factors of production zino easy and making taxation a little bit low, all low taxes, kiba kijja kutuyamba. So with those few words, I wish you well. Ngana kugalawo. Otambudde mu bibuga bingi, oyogeddeko ebibuga byogeddeko katono byokonya katono ekinetera kino nga osiibula nti otambuddeko mu bifo oba mu cities ennene mu nsi ez'enjawulo. Walabe ku development eriyo. Munnayuganda osolamu amagezi ki era kati gweba omukulembeze nkola ki yoyinza okuteekawo okulaba nti tuganyulamu abantu batono nnyo. Osanga abaana bali ku TikTok,
basanga bali ku YouTube obasanga Nedda. bakozesa platform ez'enjawulo. N'abali ku TikTok they can make money. Abali ku social media platform ekimu ku birimu sente is content creation. Nga kino kyolimu. You're building content ozimba emboozi and if your account is run by someone here, it will earn you more money. In the UK, in the UK or the US, it will earn you more money because bali abantu batusosolamu mu Africa, they pay more in these countries for views. The reason is more advertisers are willing to advertise from these territories than ours. Then omulala asobola okukola content mu fashion. You can choose kati gokola lifestyle and probably profiling people. Naye musobola okutuulayo n'omulala nga endala segment mukola ku fashion. Nga you analyzing fashion, why Nike, why Marks and Spencer's, why Adidas, why Balenciaga, why these perfumes, biki byoyambadde. Kati bali ba advertisers ne bajja mu content wammwe kubanga muba mu promotinga certain brands. Omulala n'agenda mu healthcare. Why this food, why this diet, why this why these multivitamins omulala n'alangira. Omulala n'agenda mu content nga wa education. So there are still vast jobs, but you have to think outside the box. And finally, define who is in your circle. Bono relating n'abawemuzi. Ensi egenda kutwalira. Nga muwemuzi. Naye bw'ono relating n'oga nti kambeere ne Ruth ono. Era mu contacts ze mu circles bojja okusangawo. So if you're with toxic people, you're going to remain with toxic people. If you come with an open heart, nti no, me, I want bano bendifine ze mu circle ya. The rest, I know. They don't matter to me. So digital content creation, digital marketing is the future of the world because every company that sets out outside there wants someone to do marketing. For example, nabadde muno nentunuulira, if you look at many hotels, zensuzemu, I looked out and saw an opportunity. Do you know that hotels are no longer running what we call in-room services? Nga zemwayitanga mini bars? Yeah. Because they found it stressful. Okay. Therefore, I might not own a hotel. I might not own that infrastructure. Naye bwe mba nsobola hotels already zirina bu fridge. Bwe mba Ruth nsobola okukola naye partnership. Fene turunninga service eyo ya mini bars nga tetugiseera in hotels. That means omuntu bw'ajja n'alya ebintu byaffe bya mitwalo. Kubanga mwako kagumu ka hotel ate biseerebwa nnyo. Kakati if you have 10 hotels, you can end up nga buli muntu azze okusula mu hoteli eyo gw'omuggyeko $2 oba amakumi ameka ku ruumu 100 mu hoteli emu oba ojjuse ne $10 mmeka. Kati bw'oba ne hotels 10 gy'emitwalo emeka ne bw'ononsuula mu Bungereza wa nze nja kumera kubanga Mungu ampadde that I can see an opportunity. Low budget hotels naye waliwo omuntu ng'ayagala mazzi ekiro tayagala kufuluma nze kanga muteeremu kasoda muteeremu ka chocolate muteeremu obunyeebwa muleeremu eryenvu muteeremu apple muteeremu fruit basket eyo yonna nze mugambe sigiseera nga woteeri ziri bwe baagiseera nga bw'atunula naye bwendya ebintu byono ne muwa $1 ameka naye ne mmanya nti woteeri mu Amerika erinamu ebisenge bimeka nti ebisenge 150 nti bonna bakozesezza miniba nti naye eri ku ssente zange woteeri ngiwaako 10 n'ensigaza 2 nenzigyawo 20,000 woteeri 10 ennaku 10 mitwalo 2 emitwalo 2. So we must think outside the box. Beyond what is ordinary. And you must be able to look at an opportunity buli emu weeri. To the business of controlling infrastructure. Nti Uganda bwe tuba tetulina port, tugende tukole partnerships n'ensi ziri nga ffe twagula port y'e Mombasa nga yaffe. As Uganda Ports and Harbours. Nti for as long as ffe twakuŋŋaanya ssente ne tugula port y'e Mombasa, n'owe Kenya kyaleeta ebya Uganda biyitirawo bwereere naye ate owe Kenya ne container asasula ffe.
n'akasente tukalina nga tukaaba. Anti kyengezaako kugamba nti if we run Uganda in the business model, olowooza who owns kino ekibuga kye tulimu kye bayita Canary Wharf? Ky'Abangereza? Ky'abaani? Nedda ky'Abakata. I think it's the Kata Investment Fund ye owninga kino ekibuga kyonna. Buli kye tusasula. So a nation if run in a business model nekwata sente zaayo nezinvestinga wisely era zisobola okukola. Ontegedde kyengezaako okugamba. So that is what I'm trying to tell you. I think the program might not be long, but what we'll get the economics, strategic investments, more transport, more we can do better. Yes. Okitegera ezo express highways. Yes, toll roads. Singa tuzimba oluguudo okuva e Kampala paka e Malaba lutwala nnya luzza nnya oluconnectinga Uganda ku Kenya. Naye nga buli alugendako asasula siringi 10,000 mmeka naye nga waliwo n'olw'obwereere. That's a huge investment. Haji, nsaba nkulonyeko Honorable nga tuzeeyo Uganda. Amen. Emboozi yaffe tugyogerekaawo. Kati kati onsunidde ddala. Yes. Thank you so much for your time. You're welcome. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Akuuma atakuuma. Amiina. Ore bulungi. Bye.